Kasuku ye akubye ebituli mu bujulizi bwa Grace Nakimera agamba nti Grace Nakimera yabadde atugamba oba testimony gy'abadde awa ya bulimba naye kino tekirese Grace Nakimera kyekimu era bwatyo naye avuddeyo n'abeera nga munnange annyonnyola embeera eno naye mu vidiyo ya leero tugenda batulaba vidiyo zino eno nga bana babiri munnange bakola ki bayesinganya ebigambo ku nsonga zino eziyitaayita ku social media wano wonna beera nga weekumirako obeere nga otegeera we kitambudde. The Union Media Hub ignites. Baby Shades 256 ku shades ennungi ate era nga mpangazi obeera nga munnange olieyo onoonya shades ezirabika obulungi engumu ate era nga munnange ogenda kulabika bulungi ddala ddala beera nga munnange wettanira Baby Shades 256 bano nga balina shades eza buli kala mukwano oyagala kulwafaanana nga serebuwo onooyina shade eyakabiji onoonya nkugambye oyagala kusileyinga oba oyagala kulabika bulungi beera nga munnange okubira Baby Shades 256 ku namba eziri awo oba beera nga okubira ku TikTok page yaabwe oba Instagram page okubeera nga munnange weenoonyeza oba weefunira shades ennungi ate nga mpangazi. Baby Shades 256 bagamba nti enhance your look. Waliwo omuyimbi gwe nalaba kino kyajja mu kirooto namulaba yajja omuyimbi nanyambula olugoye lwe nyambadde n'alwambala bwe yalwambala era nenfuna accident. True story. Wali mu kirooto yakwambula olugoye omuyimbi oyo kati mu reality enkeera accident. Yes, that day when I woke up nagifunya nakyali wajjala emotoka ne bagitwala byaddala naye ne wasurvive gwe like tofuna bruises oba bichoba nafunamuko obuzibuzibu neera neneetereza kyenjagala okugamba si byangu nere no Kampala woba ogireetamu omuzannyo olina okufuna saidi woogwa nomanya nti kati nsaba oba mulogo nnyo oba musabi nnyo ate nasabye essaa mumanyi ne bwe musanga mumanyi kubanga muyo mukazi musajja oyo yali mukyala. Gwe omulungi wange wepale kubeera nga weekomeddeko wano ku The Union Media Hub nkugamba nti mukwano beera ng'otuula ng'okalira tubeere nga munnange tuyanja ensonga wano wonna. We are all about marriage, faith and motherhood. Leero tugenzeko mu faith kubanga wetwogerera nga Grace Nakimera mukyala yalokoka era nga munnange aplaninga okubeera nga agenda kuba ne concert ye maaso awo naye nga munnange muno we bakolera promotions oba babeera nga munnange bagezaako okubeera nga bapushinga ekivvulu omukyala Grace Nakimera baminvitinzeeko mu interview emu n'abeerako ne byayogera ebireese backlash wenjogerera. Grace Nakimera busobola omujjukira nti yali muyimbi wa secular music naye wabeerawo akabanga akatuukawo n'abula. Grace Nakimera yali muyimbi wa kabi mu early 2000s nga kuba ennyimba eza secular era nga muyimbi nga alina amavoko nga ku stage performance wakabi nnyo nnyini ddala naye yafunamu obuzibuzibu n'abula kwe kubeera nga munnange yatwala about 10 years nga takyayimba n'amala n'akomawo ku ssiini naye we yakomerawo ku ssiini yakomawo nga mukyala mulokole era n'avaayo ng'awo obujulizi bwe wano ne wali mirundi mingi obujulizi bwa Grace Nakimera bubadde butambula era ng'ayogera ku experience gye yayitamu mu kuyimba era ng'alojja eddogo eriri mu kola ki mu music industry era nga wewulidde mu kusookawo yawa testimony n'agamba wali omukyala yamwambula olugoye n'abeera nga munnange bw'atyo ndoza yakola spiritual swapping n'abeera nga munnange akyusa omukisa gwe. Grace Nakimera emboozi ye empanvu nnyo eyanaku era nga sijjagamba nti namboozi wabula testimony kubanga munnange abaawulira abantu ku kyayitamu era ng'akola ki ng'abeera nga munnange azzaamu essuubi abantu. Munnange bwe twogerera nga Grace Nakimera abadde apromotinga concert n'agenda ku blog emu n'abeera nga munnange era ayogera ku bujulizi bwe naye leero kyanjawulomu kubanga Kasuku avuddeyo n'abeera nga munnange akuba mu interview ye ebituli. Kasuku nno ayogedde ebintu bingi nnyo this time around kwegamba alaze nti Grace Nakimera alimba nnyo beeyogera si bituufu kwegamba n'ateekamu n'ebyeddiini mbw alina kyagezaako okuyisaawo nga mugenda omulekta interview ya Kasuku naye ngenda bangi baleeterako mu maaso mulabe kyayogera ku nsonga eno ekitayisiza Grace Nakimera bulungi wadde. Wano tuwa endowooza zaffe naye mu comment section osobola okubeera ng'otuwa endowooza zaffe naye kansooke mbalage Kasuku kyayogedde then tubeere mu maaso nga tweyongerayo ne mu vidiyo eno.
omukazi omuwanvu teyamulootako akulimba ngaveeko ebyo ng'omukazi w'embaazi eyo yabadde emboozi teyamulootako kati omukazi yavaawo kati waki anti kaliya ye neegwa. But Grace is doing well. Why does she have to sell that conversation of a dogo? Era nja musanga ne bana banatera okukola ekivvulu ngenda mujjako interview. I'll tell her she does not have to. Tojjukira we yeeyira asidi nga ba radio balinayo concert. Olwo lunaku nali naye wano beetuti ng'ali wano ndi wano asidi teyali ku street jam teyamuyira asidi emboozi nayo ndajje kunyumiza lulala njajje kubulira lulala naye ayogera amazima teriyo talina bye yaloota. She did not drink kati nga yakomyewo anti yalaba Yesu ate yakomyewo kuyimba nyimba ziri kati nyimba za bwe yagenda mu byokoloboka yafulumyayo alubamu mmeka nadde eri Mukama ate kati be yakomyewo ate ayimba kisododozo ezimunyumira awo tebikwatagana. Abantu bayiga okwogera amazima nti kyanseererako okusinga okuwayiriza. Grace tekyamuseererako. Grace Nakimera yali akyayimba bulungi. She got a better option. That take it from me. She got a better option. Yafuna bafanda badona akasente nga weekali na evaluatingamu bino bye yali ayimba ne byali bimusumbwa naki. Music yamuvaako yakamala ekivvulu kino kye yakola wano KCCA grounds. It was a sold out show. Yakikola awo ng'akyalina oli manager we Rasta ne muganda we Juju waye Juju. Hey, era Juju yasigala ayimba y'ennyimba ze. Oba Juju yamuwa Juju nedda ssebo. Juju naddako ne Rwanda eyo yali w'amaanyi ng'alina ennyimba ze eyo biki. Naddayo kweyo n'abeerayokko. Kati simanyi ssaawa eno kyaliko. Oli manager we n'agenda oba yagenda wa simanyi. So Grace saagala ayogere because you know what happens is if we don't begin saying the truth people are going to think otherwise. Kati abantu bagenda kuddukira mu bulokole balowooze waliyo ekiriyo nga teri kiriyo. Waliyo Katonda ssebo ne Yesu. Naffe wano era Yesu tuli naye era naffe tuyayaana naye okitegedde. Bino byonna tuli ku kisa kya Katonda si kya Mukama kya Katonda kya Mukama n'olinate okirayo mache gamba. So kati abakyala bonna abali eyo when you want to inspire women tosobola kutambuza story nti ne bandoga spirituality kasukuje ebyo byabalokole babera balimba. People are being bewitched left right and center. Babi wichinze tobamanyi Nakimera tewali yamuloga ayogera amazima. Yafuna omulimu omulala okusasula okusinga music na dairy. Ero jja kulaba ku show ye gwerinda NGO bani abagenda okusala. Show is not going to be sold out by now. I know. We want to thank this NGO. I want to showcase this musician. Tuyambi abana Swedish Mission for Street Children. Ayogera amazima abemu ebintu byalimu. You see, the thing is this. To all the women out there, inspiring abaana bano, set your story straight. Naye wabula ku kisododo awo mu interview mu gye yakozeeyo alabika ayina we yokyezaamu but kino si munenya nnyo kubanga Grace Nakimera naye muntu olumu sometimes obeera overwhelmed interviews zino sobola okukozesa ensobi ate ne interviewer nabo olumu bakozesa ensobi ate olumu sobola okugamba oba abadde ayagala kusika other crowd kwegamba ebintu bingi ebiri awo naye nga ne interview gye yakoze teyamutadde straight bulungi nekubanga twebuuza nyimba kika kizagenda okubanga ayimba ku interview eno era bano nga yo analyzinze nga bagamba weba yava mu nsi n'alokoka kati ziri ennyimba enkadde ezamuyingizaamu zagenda okuyimba nate well ebyo tugenda bba tubiraba maaso awo naye katulabe kubanga ne Grace Nakimera naye avuddeyo nayogera n'agamba Kasuku byogera are you sure about what you're saying? Well nze wano Grace Nakimera ntegera ensonga ye kubanga ye Grace nga Nakimera kino ekintu yakiyitamu nga ye era testimony aze ajiwa ebbanga lyonna sigamba nti ajiwa lwakubanga wagenda balayo concert oba ki testimony abadde ajiwa era nga wojuwuliriza mu butuufu kye yayitamu yakiyitamu so ye Kasuku okuvayo n'agamba mbuno Grace Nakimera alimba yes ayinza okuba maybe
ena kyagala okuyisa unenga testimony ye esigala nga kyayitamu yakiyitamu naye katulabe Grace Nachimera kyayogera ku nsonga eno then tubeere nga munnange nawe tubulira gwe olowooza ki ku kino kyonna. Hi guys, how are you doing? Leero nzize clearing some air because waliwo ekintu kyembadde ndaba nga kigenda mu maaso nenjagala nkyogereko era n'okukijjawo. Ndi wano answeringa mukulu Kasuku, taata w'abaana. Oli muntu mukulu era nkussaamu ekitiibwa, okitegeera muganda wange. Naye Kasuku, ekintu woba tokimanyi bambi kireke. Tosobola gamba nti tebamuloga kuba tewaliyo. You don't know my experience. Tomanyi kye nayitamu. Bannange kambabuulire, bw'oba ekintu tokimanyi kikole ki? Kiveemu, kireke. Oyinza okuba nga gwe tokitegeera buki butegeezi. Nze I share my story kubanga sirina nsonga lwaki nva ku tooku. Okitegeera muganda wange. Ne obulamu ne bwonooneka, like, are you saying that I intended all of that? Oba nakiplaninga? Ebyo ebintu eddogo lya ddala era gyeriri naye ng'alisukkulumanko ye Katonda. Because God above all. Naye abooluganda abadde mbagamba nti oba ekintu tokimanyi kikole ki? Kireke. Because for some people right now as we speak, waliwo abakiyitamu. Waliwo abantu that they've swapped their destinies. Ng'obulamu bwalivinga si bwalina okulivinga. Omuntu ng'akola ne bw'akola ekintu ne bw'akola ki ne bw'aplaninga nga tewali kiyitamu. And this is happening everywhere. Mu butale, waggulu mu zi office, mu ntebe mwe mutuula, yonna ebintu ebyo gyebiri. Ewaffe gye twakulira amasabo gye gali. So tosobola kugamba teri blood owakali. Nkusaba bambi Kasuku nedda. Ekintu bw'oba tokimanyi kireke. Okitegedde muganda wange n'ekirala kikango sirina nsonga lwaki kati nali mbadde ki? Kale mbulya kati nali mbadde ki? Abantu bannyonnyole nali ndazeewa nga lwaki? Byebyo byange naye ng'ekintu nedda. Like, don't downplay someone's experience. Do not downplay someone's experience. Ate tokitegeere kigenda mu maaso. Byebyo byange. God bless you. Nekyo no bwekityo bwe kiri esaizi eyo naye nze nga ngamba with no doubt sisobola kubeera nga munnange ngamba testimony y'omuntu mbunno nkyamu nga simanyi kyayitamu era n'eryo ebbanga lye yabuliramu nga saaliyo ate nga Grace Nachimera ye bambi abadde consistent ne buno obujulizi okuva yasalawo okubeera nga avaayo n'agamba nti ali mulokole, of course n'akyusa ne kind of music gwe yali ayimba n'adda nga ayimba gospel music. Abadde nga munaye obujulizi bwe abuwa nga buli consistent ate nga bufaanagana. There is no change mu testimony gy'abadde abeera nga akola kinga wasotoyinza kubeera kuvayo n'ogamba mbuno ayogedde no testimony lwakubanga ayagala kuyisawo ekivulu. I don't really think so. Naye Mukama ye mubeezi era Mukama yasinga okutegeera emitima, but for whatever reason story ya Grace Nachimera kwezire ku YouTube osobola ogenda n'oteekamu Grace Nachimera's testimony n'obeera nga munnange ogobeera obujulizi buno bwazze ng'abuwa nawe obeere nga munnange oweebwa omukisa. So Grace Nachimera tukuwishinga all the best mu concert yo, katusuubire nti egenda kukwesa Mukama ekitiibwa era nga munnange wagamba nti wakyuka. No Grace Nachimera bambi yakyuka era ayina charity organization gy'arwaninga okubeera nga munnange ayamba abantu sides eyo naye nga byo ebiyitayita ku social media byebyo Kasuku bwe yavuddeyo. Katulabe eno story wegenda okubeera ng'etambula mu maaso eyo nga yeeyongerayo. Of course kiwa Kasuku ajja kubeera nga mu replyinga nga addamu tujja bba tubaleetera wano wonna ku the Union Media Hub. Kyenva nkugamba nti mukono subscribe nga video gimpereka like ate notification bell gitekeko buli kaseera wentekayo video ogenda kubeera omukwabo abasukira ddala okugifuna. Of course enegenda beera ne follow up story era ngenda bangi baleetera era ng'ogifuna bulambalamba wano. Webale nnyo okubeera nga weekuumiddeko. I love you so much for watching. See you in the next video. Bye bye for now.